naye bw'okudda ku social media n'ogamba muyina ali mu basement yange what I don't know, we can't fight you back, we can't go in your basement. Obuyinza bwonna obulina okumukola byonna by'oyagala omukola, naye mbadde nkusaba nkwegayiridde kwata omwami wange omutadde kuba byonna by'oli mukolako bya bumenyi bw'amateeka. You know the right procedure of following if you, in case you have any problem with him. Mute adde eri abaana kuba naye taata nga nawe woyina abaana b'ewaka okitegeera byonna by'omuvunaana bimuvunaane mu right way. N'ekyo kyokola omukubye omwambudde omukoze byonna by'omukoze ate n'odda ku social media n'olaga like kyekyo kyabadde adeservinga. That is not right. That is not right. That is very wrong. Nsaba gavumenti ne bonna bekikwatako ab'amateeka aba human rights n'abantu bonna natali mwami wange yekka bonna ba political prisoners bakireewo ba smart ba everyone Bobi Wine n'abalala besoogedde kuba bangi bonna mubakutte mubalina muta abaana badde eri bantu baabwe. They have families, they have mothers. Mumu batochalinga what is that? Ongamba oli muyigiriza lunyankole. Eddie is not a munyankole, is sebufu. Do I really have to remind you that that is sebufu? Or I want to drag him into bunyankole kingdom, but he can't be there because that is not where he belongs. Atagamba nga konti agala yiga lunyankole. Simuulirangako. Kati mbadde nsaba taata lwayizeeko lumala, you let him come back. Woba onasobola omusindikira scriptures ez'olunyankole, maybe he will learn from home. Now let his kids see him. Okitegeera. He has to salute your father speak. Really? Really? Kyekyo ekyamaanyi ennyo ky'oyinza okutugamba. Tatange bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba ku Sande emisana nagenda kumukulu. Olweggulo ne bamukubira ne bagamba bamuwambe mugwemu abatategerekese baani ne bamutwala. Twamala ennaku eziwera nga titumanyi gy'ali. Twali budde bwa kiro ne batuwa ebifaananyi ne bamukuba ali bwere mu basement. Nze nsaba bambi talina musango, tutange tazangako omusango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu. Musajja ali strong. This strong, he's a strong man, he's really a strong man. And all I'm asking is that bamukomyewo nga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina yeka bwe nnina munange era myanga nangamba tusibeera strong ngenda olwana nenwanirira mmwe mube bulungi era strong era mwana mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumya ngezaako neewala oyotukana ebizitowa ng'owulire ozitowa awatali tomanyi kyakola bambi mukomyewo yeka gwe nnina. Thank you. Eddie Mutwe yawambibwa abasajja abali basindikiddwa Damulira ne banno mwamba Eddie ne mutulugunya muhozi nga mutulugunya personally mumwambudde engoye mumukoze buli kimu. Bannayuganda baagala mute Eddie Mutwe. Family ya Eddie Mutwe yagala mute Eddie Mutwe. Ate mulekerawo okukola ebikolobero ku Bannayuganda. Okwematiza tugenda kutuwamba otunafuye otuswaze nga bwe wavudde n'ogamba nti Eddie Mutwe yakaabye naffe tuli mukaaba. Tetukaaba lwa bunafu naye tukaaba kuba kye tulina okukola tusobola kikola kuba tugoberera amateeka. Twekyawa dda muhozi ffe twekyawa dda naye okumanya oli munafu nnyo yegwe gye nakyasinza okuba omunafu mu nsi yonna nti owamba abantu ne wenyumiriza ne mukuba tulugunya kitegeeza toli jeno
kubanga amateeka g'obujaasi okutulugunya is not ethical. Toli general just onyumirwa bunyumirwa kubanga taatawo yakuzaala n'ofuuka DNA agent. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga onalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing eby'amazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound. Ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo. Amannya gange bapita Idembabazi Brenda, basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde ewaka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne koodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vaani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vaani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services.